Ensangi zino waliwo abantu bangi abavaayo ne bategeeza nga bwe bakukusibwa okutwalibwa ebweru w'eggwanga so nga waliwo n'okukusa okubeera mu ggwanga mwennyini. Bangi beesanze mu butamanya nga batwaliddwa mu mawanga gye batamanyi era gye batakkiriziganyangako bwe bati ne bakola emirimu gye batamanyaako. Wano mu ggwanga abaana bangi abatanneetuuka basangiddwa nga bakola emirimu kumpi egy'obuddu olw'okukusibwa nga n'olumu birimu ab'eŋŋanda. Wadde bangi bagezaako okunoonya obwenkanya, bangi balemererwa. Kati olwaleero waliwo omusomo ogutegekeddwa aba Human Trafficking Institute n'ekitongole kya Ssaabawaabi wa Gavumenti nga bano balonze bannamateeka okuva mu kitongole kino okwongera okubabangula bwe bayinza okukwatamu emisango egyekuusa kukukusa abantu. Ssaabawaabi wa Gavumenti asinzidde wano n'ategeeza ng'emisango egy'okukukusa abantu bwe gigenda gyeyongera mu ggwanga. So we have had a high spike of cases of trafficking in persons from under 100 cases to now over 400 cases that we have registered. I think we are staggering to 500 cases that we are actually handling. We're seeing in the last 2.5 years we have filed over 1,000 trafficking in persons cases just since 2020. So the DPP's office is doing exceptional work when it comes to trafficking in persons. Kyokka bakwatibwako ensonga zino batubuulidde nti n'abantu abasingisibwa emisango egy'okukusa abantu mu kkooti nakwo okugenda kweyongera. Uganda is doing a very good job. I'll tell you, last year we registered over 30 convictions of traffickers, which was the most that Uganda had ever had in its history since the passage of the Prevention of Trafficking in Persons Act. This year we are already at over 60 convictions of traffickers. Kyokka wadde nga bino bigenda mu maaso, Ssaabawaabi wa Gavumenti agamba nti basanga obuzibu okukola ku misango ekika kino kubanga n'olumu abantu abakoseddwa batya okuvaayo okuwa obujjulizi ate abantu abakukusa abantu babeera ne ssente nnyingi nga kino kivaako okunafuya okunoonyereza ssaako n'okubanga kati abakukusa abantu bakozesa tekinologiya nga basinziira mu mawanga amalala. Because of technology now, they can be committed outside jurisdiction. So this crime is so borderless that it becomes so difficult if 1, 2, 3, 5 jurisdictions are involved. So which means you have to do investigations in your jurisdiction, you have to do investigations in jurisdiction B, C, D, up to X. So okunoonyereza kulaga nti abantu abakukusibwa okuva kuno okutwalibwa mu mawanga amalala bakola ebitundu 25 ku buli 100 kyokka ng'okukukusa okusinga obunene kukolebwa munda mu ggwanga. Wabula Ssaabawaabi wa Gavumenti agamba nti eggwanga lyetaaga etteeka eriwa abajulizi obukuumi okuwala okutya okuwa obujjulizi. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.